Olunaku olwaleero kyabadde kiyitirivu nnyo wali mu Banakalooli Brothers Kiteredde nga ba brother bano bakuba ebirayiro byabwe, abamu baakubye ebisooka, abalala bajaguzza emyaka egy'enjawulo ng'omusumba w'e Masaka Silverus Jumba yakulembeddemu omukolo guno. Wano ku BC Media ngenda kubeera nga nkutuusaako omukolo guno ogw'aba brothers Banakalooli Ekiteredde. Katutandike emmisa eno ate tulabe baganda baffe bano nabo nga beewongera Omukama. Tubasabira Omukama ayongere okubabeera, ayongere okubakuuma, ate nammwe abazadde mwongere okuweereza abakozi mu nnimiro y'Omukama. Fabius nyongera okuyozaayoza wamu ne banno, twongere okubasabira Omukama ayongere okubakozesa ebirungi byereere. BC Media byonna bisoboka. Ng'ekirabo ekyokumwebaza njagala okwaniriza abasaasi Siverio abasirikale ba Paapa baddemu abala Luswata banekedde mu muluka ogwa Silvester naye bano bamuluka ogwa Gregorio kala kyevudde yawuka prize. Mu ngeri ey'omuggundu ey'obutadda mabega bamaliridde. Kitaffe omusumba Brother Frere Musoke ajja atuyitira abagole baffe ate Omukama abeere nammwe. Bwe tukubagizibwa ekigendererwa nti nammwe mufune okukubagizibwa. Bangi batwebalizeeko olw'enneema etuweereddwa olw'essaala zammwe. Abooluganda ebyo Mukama yabyogera. Zonna atukubagiza naffe ne tusobola okukubagiza abo bonna abali mu nnaku. I have chosen you to be mine forever. Kansabe abagole baffe abakubye ebiragaano eby'olubeerera.
Yohanna Batisto omutuukirivu, Yosefu omusajja omutuukirivu wa Katonda, Ayi Mukama tusaasire. Batisimu ko n'enkula y'obunnaddiini ebituwanya batingwa bannakkibiina abayise mu myaka n'abavubuka bagenda okufukamira ate omutambizi omukulu wakyo ekitokoma watonda nze brother Joseph Kainamula mu mikono gyo ssebo senkulu wange ne mu maaso go ssebo musumba ne mu maaso g'ekereziya yenna akuŋŋaanidde wano neeyama nga nkutte ku kitabo ky'Evvanjiri ne ndaganya Katonda okuba omwavu omutukuvu n'omuwulize ng'amateeka ga brother Banakalooli bwe galagira. Obweyamo buno bwa bulamu bwange bwonna. Nze brother Andrew tumwebaze mu mikono gyo ssebo senkulu wange ne mu maaso go ssebo omusumba ne mu maaso g'ekereziya yenna akuŋŋaanidde wano neeyama nga akutte ekitabo ky'Evvanjiri ne ndaganya Katonda okuba omwavu omutukuvu n'omuwulize ng'amateeka ga brother Banakalooli bwe galagira. Obweyamo buno bwa bulamu bwange bwonna. Obweyamo bumukubye olwaleero ekereziya akuŋŋaanye wano n'abantu ba Katonda bonna bwe bajulidde, nze mbukakasa era mbuwadde omukisa. Abantu kati tuterebuka mangu, ate bwe tuterebuka ne tulowooza nti ebitonde ate bye binaatutaasa. Omuntu omu yabadde akola research ne yeewuunya n'agamba nti Bishop muli bubi, kumpi buli maka g'oyitamu gali misa. Abantu bazze emabega ne bakunakuna. Ekikubagizo kiri mu Mukama. Omukolo guno gugobe ekizikiza eky'obutakkiriza mu mitima gyaffe, kitangaaze obutakkiriza bwaffe, okuterebuka kwaffe, obunafu mu kusinza, mu kukola emirimu egy'okuyimirizaawo, kigobe obukyafu obuligo mu maka gaffe, obubbi, okutulugunya abatalina maanyi, nga bagumya abakristo mu kukkiriza, nga bagumya abantu abalala bonna be basisinkana oba babatize oba si babatize, nga bababeerera ensula ey'ekitangaala kya Katonda, the saving presence of God. Buli kalimo kooliko ak'okuweereza bantu banno, ak'okwerokola, kakozese roho na mutima, passion. Ekintu kyonna Katonda ne bw'anaakuwa ebitonde n'otassaamu mutima, bijja kusigala kungulu. Buli omu afuwe okubaako akalungi akava mu Katonda koyoleka banno, mwebase maka mu maka bonna maka mu baana bo, eri balo, mu katabi, mu kisomesa, mu parish, akati tuli ku Banakalooli, mu community ey'Abannakalooli banno, ate ne mu society yonna Omukama yakutuma. Banakalooli tusigale nga tuli baasi, mutima gumu, ememu, tulyoke tuweereze Katonda, naye nga twagala tusigale nga bwe tuli nga bwe twayitibwa, Katonda tumuweese ekitiibwa, ate n'abantu ba Katonda bonna, buli yenna abeera mu ffe, akola naffe asatuke, nfunirawa okufuna kufuusa okufuna, nfunirawa. So materialism and individualism are penetrating us. Tubasabe ekyo kimu, mutusabire tube bamememu, mwoyo gumu,
tuweereze eggwanga n'amawanga gaffe. Abalala nga bakuba obweyamo bwabwe obw'olubeerera, abalala nga bakuba obweyamo bwabwe obusooka, abalala nga bagenda mu Kereso. Omukama yeebale nnyo. We thank God in capital letters for what he has done for us. Twebaza Eklezia Katolika etuzaala mu ddiini, netugitambuliramu, netubiyita, netulabirira. Njagala kwebaza abasaserdoti bonna abatulungamye mu bunnaddiini bwaffe. Njagala kwebaza ekibiina kyaffe eky'ababrother Banakalooli ekitulabidde. Mu masakaramentu gaffe ge tulina mu Eklezia mulimu ery'abatiisi. Naye bangi bava mu Eklezia nga tebabatizibwa. Njogera ki ku bufumbo? Bangi bali wano nga bagatibwa mu Eklezia naye nga tebakyabeera babiri. Abalala batuusa mukolo naye nga esakaramentu tebalituukiriza. N'olwekyo gatunulira obweyamo bw'ababrother bano bwe bakubye, naffe buli muntu alina obweyamo bwe yakuba ne Katonda we. Tubunyweze ate tulabe nga butuyamba okutuuka mu ggulu. Nera nkubiriza nnyo abazadde okwongera okukuliza abaana mu ddiini. Abaana tubakuze okuva mu buto bakule nga bamanye eddiini yaabwe. Agenda omwana okukula nga yeegomba nnyo okuyingira obuweereza obwa church, obuweereza obwa kanisa, obuweereza obw'omuzikiti. Tulabe nga abaana baffe bakulira mu mbeera yegenda okwesiimisa eggwanga lino. Tugenze okulaba nga ensangi zino abantu bono ensi eyonoonese nga omuntu okumugamba ekintu n'awuliriza n'akiteeka mu nkola abeera awuliriza either munnaddiini oba wa nnono. N'olwekyo nkubiriza abazadde twongere okukuliza abaana baffe mu ddiini n'ennono, ate naffe abantu twongere okuwuliriza Kereziya, twongere okukuliza abakulembeze baffe kye batugamba mu ddiini mu nnono. Okusookera ddala abazadde bongere okuzaala abaana. Tuzaale abaana tubakulize mu ddiini, tubatwale tubaweerere. Tujja okusobola okwongera okufuna bannaddiini, abasaseredooti, bamasheeka ne bapasita ab'enjawulo bangi. Era nkubiriza amasomero gonna okutandika okujjaguzanga ennaku z'abajulizi baago, amasomero ago naddala ffe ag'Abakatuliki. Tiyambengako abaana okumanya omujulizi w'essomero eryo n'okuwa ekitiibwa Katonda, tujja kusobola okutambuza obulungi eggwanga lino. Tusigale nga tuli abantu ab'ensa, kyekisinga obukulu. Ndowooza mu byonna nene waffe gye tuli by'obufuzi tusigale nga tulina ensa. Kifo kyonna ky'olimu okuvako yosiwano neewala n'obukulembeze mu kyaki, tusigale nga tulina ensa, tusigale nga twewa ebitiibwa. Mukama waffe ali waggulu lwajja okutwongera ebirungi.